nambuzangako mukulu Patrick Ntege tetwali nabo, mukulu Mathias Ndawula, mukulu William Musika, nkuwaako bamupiira Isaac Katwere. Naye ekindeeta ku CBS si kukola ku CBS, ekyandeeta ku CBS kusisinkanawo kati omugenzi Katolugwama. Katolugwama yali muwagizi wa KCC. Ebiseera ebyo butafaanako mulembe guno nti training sessions za club zibanzigalireyo. Luli abawagizi bajjanga ne balaba training. Kakati Katolugwama ndabira omwo mu KCC nga tukubazowe nga ye muwagizi wa KCC. Neffe nga tubalaba ku TV bazannya emizannyo bakola ki. Naye bwe mala okusoma ku MOOCs omanyi embeera eyo onya mulimu application form ka envelope okategeke otambula weetegese. Kakati gwe kugwa kuba ye yali omunene nze ndagwa ku Katolugwama ku streets z'ekibuga nakoze mulangira ki kintu kyasamba omupiira konza sikyasamba badde nsoma nambuuza nti obadde osoma kikonze yakawunta nti yajjodde twagalayo akawunta nti ku Bantu Valley. Olwekyo keeping up okyekikako ku CBS omulimu bwe gunabeera open now ng'ogutwala ekitwala ku CBS kubeera accountant ate ku Bantu Valley kyogolaba nti oba oliawo to inspire others zisitole eyamiriza obutabayamba kimala kubanga accountant debit credit naye siwandiikangayo ate receipt kubanga n'oli omulimu ne gugula nfuna mulimu ate bakunsuubiza busuubiza ku Bantu Valley wabula ng'akunsuubiza nonakusinkana ku CBS. Ekyo nno nakitambulirako emyezi nga 6 naye waakirimu okuva ewaka this time around nafunye address kuba luli nayiika nga muyisi mu kibuga kijja mu kibuga nendabako bali kubeera paaka training wekolooga katuwazizeeko wanotambula kutambuzi naye kakati wakiri navanga wagamba nsimbudde ngenze ku CBS era kale kubanga awo omuntu asinziirako wakunoonyeza naye mubbanga eryo yeneewuuba ngaawo era kakato ambuuza ebintu by'omupiira wabaye alinyakubaliki mu timu ya military ambuuza eby'omupiira bwamubuuza naye wayitawo akabanga eyali sports editor wa CBS mukulu Ahmed Wogere Masembe yali ayingira bwati nemotoka ye mu Bulange naga naye ngeri gyosamba omupiira ono tusobola kumuyambayamba okuba talina amuyambako. Kakati mukulu Masembe ng'atwala mu ofisi ye ng'ampikiramu ti ebyo mwogeriyo ku kisaawe eyo the stories zigwali olibaga nti kakati yagenda kubiramu Rwanda abokonatya eba story bwengobindetera okujjako nenamba ya simu nga nonyengeri embigasi yamu bwekyo bwenyingira mu mirimu gyange era namala kunywera nga ndina kunzindaawo kugaba nesomera kukabalobako ebintu bino tomanya ye byakawunting nali mbize nabo ate bino nebinwa nebikamala naye nga omuyaga gwa passion naddala football era abawuliriza show zange zisinga kumenyanira mu football kuba omupiira gwona gusanga nenguulira era nsobola okukugamba nti awo oyimiridde si olina okuyimirira wandibadde oyimiridde wano n'ensonga nenziguwa kyesiina mizannyo emirala. Kati omuntu ali eyo ng'ayagala kusoma mawulire ate nno gwogambye nti wansanga olowooza natereera. Okutereera kiri birungi ebiri, okutereera mu income ibinabutunawo sinatereera, okutereera mu kunyweza omulimu nayiga obupakasi n'enkamala. Obupakasi bumanyi nti nno bw'okodira passion gy'okozesa emirimu ng'otuula awaka ng'otegeka sho oba wogiterekera wonna sooka weebuuze kiki kye nandyagadde okuwulira at a particular moment. Ekyo kyennyini ky'oyagala okuwuliramu ako akaseera ky'otegekera abantu. Ekyo tekiriiko nti oba bakusasudde nnyingi oba bakusasudde ntono oba tebaakusasudde. Gwe kinnyininyini kyeyagala okuwuliriza mu ekyo ekiseera
kyolina okuteeka ku script okitegekere abantu boyagala bakuwulirize. Tugamba mu kweyagaliza olina okwagaliza oyo oyagala bya quality definitely nebisema olina okumuwa quality. Kubajjukira titukoledde ku mulembe ogulimu abantu abali informed, abantu bali armed ne information ne gadgets zebakozesa. Omuntu alina DSTV yawaka, omupiira yagulabye ku Friday ekiro, gwe maaso ogenda kugwogerako ku Monday ate olweggulo saawa 11. Omuntu alina internet mu kibatu ng'ebyo mulinaawo. Kaakati olina okwebuuza omuntu oyo ogenda kugamba kuki, kubanga ebintu abimanyi. So olina okubeera that creative okulaba nga ojja mu bantu oyagala okusaabinga, era olina okujja ssente. Kino nno kyandibadde kyabulabe wafina tukolerera ssente gyekindeesere wano. Olina okujja ssente mu script gy'owandiika gy'otegekera abantu. Kasita obeerawo olwekuba nti nno obanja n'olwekyo ogenda kuteekawo kiwulirewulire, kitegeeza nti oyinza obutawangaala ku bupakasi nganze. Waliwo obusambi obusigenda bubagamba mannya naye mumanyi amanya g'egombi n'ennamba eya simu. Mu half time omupiira nga guzanyirwa wangulukukwawo, naye naakuba omupiira gwesirabakakunga mubi. Half time neŋŋendawo negera concert nekugamba kiki kino kyosanga, nagamba okimanyi tumaze emyezi ena nga tebansasula, nekugamba omusambi w'omupiira teweekandagira mu kisaawe, waakiri lwakusoma tojjira ddala, otherwise brand yo okola ki gyoyonoona. Kakati nammwe nze mmanyi omulimu gw'amawulire ssente ntono, naye oteeka ssente z'ofuna oba z'otafuna mu script togenda kuwangala nga Lumansi David ku bupakasi. Gwe sooka oteeketeeke okusinziira ku kyeyagala okuwuliriza. Bw'obeera Lumansi David oyingira mu show oteekemu akayimba ka Brazil kuba kamotivatinga kakwerabiza n'abakubanja abantu obwa script yaabwe yawanogawa bwekwakukoddeyo ku nnaku yo abantu tobakuba nnaku yo. Nze ku CBS naliko myaka 2 nga siri ku payroll, naye nga mpuliriza kizibu kugamba nti nno nduli omuntu galowooza nfuna kuwanana, kubanga kisooka nali nnoonya kwemmanja, nanoonya omulimu gwa akawunti nebigugula nga nnoonya kwemmanja nga bwenfuna CBS nempulira advantage nti nfunye kwemmanja kinolo ne bwabeera landiroodi alina kyagamba kugamba wali tebannasasula, naye luli nga sirina kwemmanja. N'olwekyo bw'obanga oteekateeka script bw'oyagala okukola emirimu egisinga n'egyange, bw'oba oteeka script sooka weebuuza oyagala kuwuliriza ki kwako akaseera ekyo bw'owandiika. Ekyokubiri toteekamu bizibu byo, ebizibu biteeke wali ku bbali. Sho yagambye gye natandika n'olubiri ena yali ya dakiika 5 naye nga nkola sports wa dakiika 4, ng'eddakiika ey'okutaano oteeka nalina ka segment nga bakayita bwino ataliko nfuufu. Awo nga nkuwa ebintu by'otasobola kusanga wantu walala wonna okujjako kubadde hard working like myself. Kubanga jjukira ebyemizannyo byaffe tebiri mu Wikipedia, tojja bisanga ku Google, olina kulilaayina ku interviews. Mwaka akaseera nga siri ku payroll ya CBS nze nga nkola interviews, navaako nakuno neesula ebunyolo eyo n'onyabbeeka Kasigwa, njagala line-up y'abantu bwe baasambanga nabo n'okubabuuza events ezaaliwo ekyo ekiseera. Kaakati nga bwenfuna olwo nenfuna n'olwo nenfuna n'oli, nkusaba wenna line-up olw'okuba nti nno bantu baali bakuze mu myaka abamu nga babyerabidde. So bwenfuna 3 oba 5 ne bampa ekikwatagana ekyo nga nkiteeka mu personal archive. Simanyi ku bannamawulire wano balina personal archive, naddala ku Local Sports obuba bunafu. Omanyi event bwebaawo olabanga ennyango olowooza ojja kijjukira, wagenda okuyitawo emyaka egi nga tukijjukira nako, naye ate avuddeyo n'akijjukirako awulikikako olw'enjawulo. Nze bwetyo bwe nayingira mu guno omulimu nenkuleetinga personal archive. Kaakati ono mwe najjanga kye bayita bwino ataliiko nfuufu. Mu bwino ataliiko nfuufu kwe nasinzira ne nsaba Mukama wange ambere ogere Masembe
nabo waya abantu bawote wino wange mungi lwaki tetuyirayo quiz ne tulaba how far they have learned kyekyo project gye bayita bingwa temuwulira ku CBS sagituuma nti bingwa naye the list ekinyusi kyavaawo bamaze okuyiwawo obuliri okunoonyereza ku bintu ebiroko era nina empapula zange n'ebitabo gukawalya tumanyagana ebbanga ddene oba oyagala okunneeyazikako ekinene nnyo okugamba osomeramu wano omala okusomamu nga nzizayo naye bino kankatwale naleetenja kubanga ifo tunateekamu y'amaani so olina okuba respect omulimu olina okuteekateeka script okusinziira ku demands of the day of the time olina okuteekateeka script nga totaddeemu emotions zo za kusasulwa oba kutasasulwa ekiseera bwe kituuka nga kwenolekoze kwendi nebbanga limaze nga nkola ojja kwesanganga weebuuza oba wasiibye enjala oba watambulisa bigere ojja kwebuuza wenzija kukuzindaalo abantu bansuubiddemu ki kakati ate ekimotivatinga kyova olaba nebafunayo ka distraction akatono bwekati nga nebe ekintataganiza olunaku lusazaamu kuba lugenda kuta script omuntu atalebegamba tibaye mwazi ere byatuwadde awakiri ebyajjo omuntu yomubonnamu amabala ali kiba tekikola kunze tekikola nolwekyo byembagamba biwulikanga byangu kuba byakalagula kusintomo naye ku gulawundi awo olina okuba nga weetegesa okukola ennyo ate nga kyokola okyagala ate nga tofuddeyo oba basasudde oba tebasasudde oba basasudde katini oba basasudde nnyingi Brian ekirala wadde ogambye